Kyofatogabye Kabuye ye yamuleeta mu Lufula zaali ssaawa 12. Najja n'alangirira buli kimu, n'alagira nga teri kuteesa, n'agamba empooza yagu mu kitundu yali ku mutwalo, n'agamba ate temunnoonya n'essimu temunkubira ne ku ofiisi yange temujja. Oyo Minisita Kyofatogabye ye yaleeta kata kunyisigisa. Tutandika otunyigiriza buli kimu. Bwe twavaayo okwogera ng'abasuubuzi ba wansi nga tunyigirizibwa, ng'otaddeko n'okututiisatiisa, yatugamba ye supervisor w'obutale bwonna. Ne tuvaayo ne twogera ne tukuba omulanga. Okusookera ddala neebaza gavumenti yavaayo n'etuyamba, omusajja oyo n'emutuggyako. Ne ku ssaawa eno atuweereza abayaaya abatukuba, abatutuusizaako obulabu okutuusa essaawa ya leero. Ne mu mbeera eno gye ndimu, simanyi oba omwana wange mulamu bulungi, kuba mbadde ndi lubuto lwa myezi 5, bansambye mu lubuto. Nindaliza tusiza sikaani ndabe, kuba bansikaaninze. Executive Director Kisaka nsaba aveeyo atulambike bulungi, kuba yatuweereza ba market master bokka. Ekisinga okututawaanya awo mu Lufula revenue, buli omu yeeyagaliza, buli omu yeeyagaliza amangu ddala. Tubadde tulinda Executive Director aveeyo mu bulambulukufu atukwasa abantu b'ekikwatako nga bwe yayita ba market master, naye tekinnakolebwa. Nsaba Dorothy Kisaka, mama oveeyo tuyambe, kubanga abamu tugenda kuttibwa mu bye tutategeera. Bagamba fe ababagobera baagala akomewo. Nange munyambe. Kitegeeza olutalo luli wakati wa Kisaka na Minisita Kyofa. Nze simanyi naye omulanga nkubira gavumenti eveeyo etuyambe, kubanga akatale bwe kaba nga kaddizibwa KCCA, maama Dorothy Kisaka yandivuddeyo n'atulambika bulungi, ng'abamu tebannaba kututta kubanga bagamba fe abagoba gumiisiriza. Nsaba maama oveeyo tuyambe, abamu obulamu bwaffe bugenda. Ate era nsaba n'abankubye kuba mbamanyi, feesi zaabwe nzimanyi, bannyambeko bannange ab'amateeka. Navaayo ne njogera okunyigirizibwa ke twali tulina. Ekyamazima twali tunyigirizibwa. Omwami gumiisiriza yali atunyigiriza nnyo ffe abasuubuzi ba wansi. Kati ffe abavaayo ne twogera mu buvidiyo baatulamba, bazze bannoonya abayaaya besimanyi, mulimu n'abamu bemmanyi abankubye. Omwami omu Kizito Sulaimaani obwedda yaduumira abayaaya besimanyi nga bagamba bo bali ku mulimu, mbu twabagobera gumiisiriza. Kati simanyi, nkubira gavumenti omulanga ti omuntu wa wansi bwe tunaavaayo ne twogera tunaafanga bufi, kuba kati ndi wano ku ssaawa eno okuvaayo okunyigirizibwa ke twalimu. Nenvaayo ne njogera, kyekintuusiza ku kino okunkuba okuntuusa mu mbeera eno. Nsaba buli gwe kikwatako, Meja Emma Kuteesa, oveeyo otuyambe nga bw'oyamba obutale obulala. Nze navaayo ne njogera olw'omuntu wa wansi okunyigirizibwa kwe twalimu. Nafuddeyo n'enkubibwa paka ku poyinti ey'okufa. Obwedda baŋŋambako abankube banzite, mbu twabagobera gumiisiriza, mbu baagala kukomyawo gumiisiriza, kabankube banzite. Nze navaayo ne njogera